Olugendo lw'abajulizi okutuuka okuttibwa luviira ddala ku muvumbuzi Sir Henry Marton Stanley ng'onaasomwako ng'eyavumbula ensibuko y'omugakiira eyalambula ennyanja Nalubala okuva bw'etandikira okutuuka weekoma era yasooka okulaba olusozi lw'Enzooli mu ggwanga. Ng'ali ku mirimu gye yawubako olubu lw'ekigere ku kkooti ya Kabaka Muteesa ow'olubereberye n'1875. Wakati mu kwogerezeganya Stanley yakizuula ng'ensi Buganda bwe yali eteekeddwateekeddwa obulungi okusinziira ku bukulembeze anti byasanga byali byefaananyirizaako n'ebyo ebyali gye yali avudde. Olw'okuba nga banyumya ebintu bingi byonna tetusobola kubigendamu wabula amaanyi katugasse ku nsonga y'okusoma okuwandiika n'eddiini. Stanley bye yalaba nti bye byokka ebyali bisobola okwongera ku bantu ba Buganda ensi yaabwe okwongera okuba ekifo ekyegombesebwa okubeeramu. Bw'atyo ku biragiro bya Ssekabaka Muteesa asooka Stanley yakuuta omukuku gw'ebbaluwa eyafulumira mu lupapula lwa The Daily Telegraph ng'ayita bamisani okujja e Buganda okusomesa abaayo bye yali alesse gye yali avudde. Awatali kuwannanya kwonna, kanisa ya England oba Church of England mu kibiina kya Missionary Society basindika bamisani 8 mulambirira okwolekera Uganda. Kyokka Alexander Makayi yali wankizo. Bambi ne yeewaayo n'agamba nti butuufu ayagala kujjaabulira enjiri naye bwe yali tannavaayo n'agamba abakama be ku Church Missionary Society agamba bassebo ne bannyabo sisuubira nti abavubuka nga bano 8 be muweereza okugenda mu Uganda mu Equatorial Africa muyinza okuwulira nti ng'wayise emyaka 5 nti bonna bakyali balamu. Nsuubirira ddala nti abamu bagenda kufa. Aka naye bwe muwulira nti omu afudde fune bufunyi baana balala baweereze babuulira enjiri. Munaaye bwe basimbula abasajja abo 8 bwe bagenda okutuuka mu Buganda ku 8 6 baali bamaze okufa. Okusinziira ku byafaayo abasooka okutuuka okwaboobwe baali 2 okwali Lieutenant George Sheldon Smith ne Reverend C.T. Wilson nga 3 ogw'omukaaga 1877. Alexander Makayi ayogerwako yabandalirira mu kkubo olw'obulwadde era yatuuka luvannyuma lwa myezi ng'ena nga banne baatuuka dda. Olw'embeera y'obudde mu nsi etali yaabwe, ababiri abasooka baafa mangu olwo nno Makayi n'asigala bwannamunigina mu lubiri lwa Muteesa ng'ayigiriza abasomi. Era yabeeranga n'okuyamba ne classes ng'asoma kyovula ng'abaana abo babayitanga basomi. Bwe yatuuka ewa Kabaka ku lunaku olwo lwennyini yabuulira enjiri era abantu 18 baalokerawo. Kubanga Muteesa ye yali abyagala teyabalinaako buzibu bwonna. Naye 84 Muteesa n'afa. Kati mutabani we Mwanga n'agenda mu ntebe. Bwe yagenda mu ntebe Makayi yasigala akola omulimu ogwamuleeta kyokka newankubadde yali mubuulizi wa njiri yali musajja muyivu nga mu lubiri abambo wa Bakabaka bamettanira nnyo okubayigiriza ebintu eby'enjawulo ng'okuzimba, okubajja era kino ekyabaleetera okukyawa Kabaka waabwe ne batandika okutinkiza ne Makayi wabula mangu n'abalabula nti eyabaalula yandisiiriira. Mwanga bamukyayisiza Abazungu kyokka nga abavubuka bo batinkiza n'Abazungu. Kati n'abalabula n'abagamba bannange muve ku Bazungu. Reverend Edward Walakira ye musumba w'ekifo awatirwa abajulizi abasookera ddala Makko Kakumba, Yusuf Lugalama ne Noah Sserwanga. Okwongera okwebulira ku lugendo lw'abano emboozi egwiridde ddala Makerenda okulaba ekyaviirako abavubuka bano okuttibwa. Okufa kw'abana abasatu mu Makayi yali ayagala kunonayo bintu bye nga babimuweereza ng'alina kuyitira ku nnyanja agenda abinone naye nga baabalabudde era Makayi yagenda n'asaba olukusa abavubuka bano baaligenze ne bannyambako ne bansitulirako. Kati Kabaka teyamugamba nti tebajja kgenda. Kati ye abavubuka ne bagoberera ne bagenda ne Mwanga ne bagenda ne Makayi. Kakati ne babaloopa babano bagenze n'alagira bagende babanone era babakomya mu kkubo ne babaleeta mu lubiri. Kati Makayi naye yakoma mu kkubo n'agamba abaana bano bayinza okumiitinga feeti gye sitegeera kangende neegayirireko. Naye Mwanga n'amugamba nti sikulinaako buzibu. Naye bano abavubuka bo nabagaanya okukugoberera kukuwerekerako ne bagaana. Kaakati ngenda kubatta.
engeri gye battibwamu yali ya bulumi nnyo nga Mwanga ayagala babe ekyokulabirako eri abalala bonna abali batandise okumutenguwa olw'abazungu. Nti bo basooka ne babatemako emikono ne babatemako ebigere ate era ne bamala ate ne babookya. Kwegamba Mwanga nga kyayagala abantu bategeere nti buli yeeriraanya omuzungu yali ajja kumutta. Oluvannyuma lw'emboozi ey'akafubo ne Reverand Warakira tutandise okulambula ekifo awatudde ekkanisa eno nakyo okwongera okukitegeera n'ekkanisa yennyini. Tukitegedde nti ekifo kino kyali kyakutirimbuliramu bantu bonna abaali bajemera Kabaka era y'ensonga lwaki n'abajulizi battibwa wano. Omukusooka waliwo omusamize eyali yakyesenzaako ng'akolerako ebyawongo kyokka abakristaayo ne baagala okukikulaakulanya ku lw'abajulizi era enteekateeka ne zitandika. Kati waliwo omwami bamuyita Ddungu Kyapambalaasi n'akulemberamu banne ekifo kino ne bakigula. Ekyaddako kwali kuteekateeka kuzimba kkanisa eno kwokomya amaaso. Okumanya omulimu gwe baali bakoze basigala bagwenyumirizaamu emabega wa kkanisa eno we baalama ogalamizibwa. Ne Kanoni Ddungu ne mukyala we yasooka okufa naye yali amaze okuteekateekawo nga ye nti enfanga nga munzika ono n'azimbawo ekifo ekyo. Yateekateeka bagenda okumuziika n'azimba naawo. Kati bwe yafa kumuleeta buleesi kumuteekayo. Yali nsime. Nga tweyongedde emabega wa kkanisa gye tusanze ekkubo eggolokofu erikutuusa ku kijjukiza abajulizi abasatu we battibwa era ekibangirizi kino kikunganiramu abantu buli mwaka okubajjukira wabula Reverand atubuulidde nti ettaka lino balese bati balaba amabega n'amaaso olw'abantu abali batandise okulyesenzaako. Ekyo ekifo kyennyini we batemeratemera abasajja abo era bwe baamala ne babookya. Sigamba nti awo waliwo nti baziikawo tebalina kye baziikawo. Ekyewuunyisa nga kanisa tennagula wano waliwo omuzungu amannya ge agatamanyikiddwa bulungi eyasooka okulaba omulamwa mu kifo kino era n'asimbawo omusalaba ogw'omuwendo ng'ekijjukizo. Wadde nga si wa kanisa yagenda okugulawo ng'olwedde ekyo ekifo bamaze okukimaakinga omusalaba ogwo. Omusalaba ogwo gwakolebwa mu granite guzitowa ttaaninga emu n'ekitundu. Kinajjukirwa nti ekifo kino kyayitibwanga Mpimmerebera. Lino nno lyava ku biso bwa Guuga ebyali bitirimbula abajeemu ba Kabaka. Ebiso bino byayozebwanga mu luzzi luno. Sajja abo mu bukambwe bwe baalina ng'oli bw'akwata ekiso kye kiba kibayita okulebera. Era bwe baamalanga abalala beefulanga n'ayinza okukikombako nga bajja ne bakyoza mu mazzi gano. Oluzzi luno lwazimbwa balotale okuyamba abatuuze mu kitundu era Reverand agamba nti nga kkanisa tebalulinaako nnyo buvunaanyizibwa. Naye kakati tulikozesa ng'era Namugongo bwe luli nti abantu bangi bajja ne bakuŋŋaanya amazzi naye nga nalyo lwali luzzi bwe ruti ne balulongoosa. Kakati abantu balina okukkiriza okwo nti amazzi gaalwo galina kye gayinza okukolera. Abantu bangi abawa obujulizi ku mazzi ago naye gano agafu tetunnafunayo awa bujulizi. Ng'ogyeko ebyafaayo bino abatwala ekifo kino basuubira okukikulaakulanya okukirako nga bwe kiri kati okusobola okuvaamu ssente ezikuuma ebyafaayo ebiriwo kati. Ekyomukisa omubi kkanisa ya Uganda tennatwala nnyo budde kulondoola buvunabudde w'abajulizi baabwe nti oba oli awo twandikyaliddeko amaka omusuubira okubanga abajulizi abasatu abasooka okuttibwa bwe basibuka. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.